Ng'eggwanga likyagenda maaso n'okungubagira eyabadde omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu Mulambo Gwa Oulanyah olunaku olwaleero ekitongole kya poliisi kivuddeyo ne kifulumya ebiragiro eby'okugobererwa mu kussa mu nkola ebyokwerinda. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda Fred Nanga, omugenzi w'afiiridde nga ebyokwerinda by'ennyaffe Uganda biri mu katyabaga ak'obutujju nga n'olw'ensonga eyo bateekeddwa okwongeramu amaanyi mu kukwasisa ebiragiro ebitali bimu. Abantu abagendayo okukungubagana okumusabira tubasaba nammwe kennyini mubeere nga muli bulindaala ate nga mwetegereza buli mbeera, naye nga newankubadde tewaliiwo okusoomooza kw'amaanyi oba kutiisibwatiisibwa kuwerekeddwa enteekateeka zino ez'okusaba n'okuziika. Tukubiriza abakungubazi bonna okubanga bali bulindaala. Enanga okuvaayo bw'ati asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi Enaggulu, era wanaategeeza nga bongedde amaanyi mu byokwerinda byonna mu bifo byonna omubiri gw'omugenzi we gugenda okubeera. Olw'obukuumi mu bitundu we bagenda okumusabira mpaka omubiri gwe gunaawerekedwa ku kyalo ekyalaloge olwokutaano asobole okuziikibwa mu butongole. So mu kiseera kino omulimu gwaffe oba omulamwa gwe tuliko gwakulaba nti abakungubazi abagenyi abayite bonna bajja okwegatta okusabira omwoyo gw'omugenzi n'okumuziika bafuna bakikolera wamu awali obukuumi obumala. Mu buufu bwe bumu asimye abakulembeze ab'eddiini mu bitundu by'e Acholi abavuddeyo okukkakanya embeera ebadde etandise okuva mu nteeko nga balaga obutamativu olw'okufa kwa munnaabwe. Abakulembeze abamu okuba nti bayamba kinene nnyo okukakkanya abatuuze mu kitundu ekyo, bangi baali bakaawo nnyo nga bawulira ebigambo bingi nnyo ebyasamwasamwa ebyali bisibuka ku nfa y'omugenzi, era nga balala babakubiriza okujja okwekalakaasa n'okweyongerayo, naye ng'abakulu b'amadiini okuva mu Acholi sub-region n'abakulembeze abatonotono bakoze kinene nnyo okulaba nga bawooyawooya abatuuze amaziika gano gasobole okutambula obulungi. Omugenzi wakuziikibwa ku lunaku olwokutaano olwa ssabbiiti eno, wabula olunaku olw'enkya wakutwalibwa mu kikolo eggwanga olukulu gy'agenda okusula ku lunaku olwokusatu aggibweyo atwalibwe ku kisaawe kya Mmenero Kololo ng'eno eggwanga lyonna gye ligenda omukungubagira, ate ku lunaku olwokuna atwalibwe mu bitundu by'e Acholi mu disitulikiti eya Omoro abantu beeno bamukubeko eriiso evvannyuma, ku lwokutaano ateekebwe mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.